Ekitundu kya Kampala n'emiriraano ekimanyiddwa nga Greater Kampala Metropolitan Area kiri mu disitulikiti nnya okuli Kampala, Wakiso, Mpigi ne Mukono. Ekitundu kino kirimu obukadde bw'abantu 5,800 nga ku bano ebitundu 4 ku buli 100 bawangalira mu bibuga. Olw'obungi bw'abantu ekitundu kino kize kisanga ebizibu eby'enjawulo naddala ebyekuusa ku nguudo embi. Kati oluvannyuma lw'okusalawo okugaziya Kampala basalawo emirimu egimu gigattibwe ku kye bayita Greater Kampala Metropolitan Area. Olwaleero President Museveni ng'akiikiriddwa mu myuka we Jessica Alupo atongozza okukola n'okuddaabiriza enguudo ez'enjawulo mu kitundu kino okugezaako okgonjoola ebizibu eby'entambula n'okwanjala kw'amazzi buli nkuba lw'etonnya. The Greater Kampala Metropolitan Area project will contribute to addressing the challenges faced in the metropolitan area that include flooding, traffic congestion, unsignaled junctions, and poor road infrastructure, among others. Agamba nti ekitundu kya Kampala n'emiriraano kigenda kuba ng'omusingi ogw'ebyenkulaakulana mu ggwanga nga bafuna emirimu eri abantu. Create workspaces and employment opportunities for the unemployed youth, women, and economic clusters. Ku kilomita 440 ezigenda okukolebwa, disitulikiti y'e Mukono enako kilomita 72, munisipali ya Makindye Ssabagabo enako kilomita 56 n'obutundu 6, disitulikiti y'e Wakiso enako kilomita 96 n'obutundu 7, munisipali y'e Mukono enako kilomita 45 n'akatundu kamu, munisipali y'e Nansana kilomita 48 ze zigenda okukolebwa, disitulikiti y'e Mpigi enako kilomita 42, munisipali y'e Ntebe enako kilomita ezigenda okukolebwa 20, munisipali y'e Kira ne bako ne kilomita 6 nga ze zigenda okukolebwa. Okusinziira ku minisita wa Kampala Minsa Kabanda, enteekateeka eno mulimu n'okukola ku myala n'obutale mu munisipali ez'enjawulo wabula si kuzimba nguudo zokka. Tugenda kukola obutale, tugenda kukola ebifo ebigibwamu skilling programs, tugenda kukola emyala. Enteekateeka eno etongozeddwa mu munisipali ey'e Kira era okusinziira ku minisita omubeezi ow'ebyentambula Musa Echwalu kino kyongedde essubi mu bantu. I am happy that today we have launched this very massive program. So the suffering of the people from Nigeria who drive through Kira to Bulindo every morning to work and from work is going to be something of the past now. N'abantu mu Kira bagamba nti embeera ya kulongooka kubanga babadde bakooye enguudo embi. Kwebaza Vice President olw'okubazze ne ba ministers bekikwatako ne balonkinga campaign eno eyokukola amakubo mu kitundu kyaffe. Kamugamba murulonkinga mugenda kulukora ate ne lyanguwa ekyalwadde kituyamba naye mulutandika ne mutuweefuufu mpaka nga teruggwa. Mbeera y'ekkubo eno ebadde tutawaanyiza nnyo naye bwe baba nga contract bagigabye kijja tuzzaamu amaanyi. Wabula basabiddwa okuwa ettaka eryabasabiddwa fuuti emu n'ekitundu ku bwereere okusobozesa omulimu guno okugenda mu maaso. Mwenna mumpe ettaka njagala fuuti emu n'ekitundu tusobole okubateekerateekera kuba kaakati lwaleero wali tubadde tunyumya. Twetaaga n'okuterawo ababodaboda batambula balekerawo okutuvuganya ate n'ab'ebigere mwetaaga kye tuyita wookowe. Ezimu ku nguudo ezigenda okukolebwa kuliko lwa Ben Kiwanuka, Rashid Kamis Road, Muganzirwaza, Kira Road, Katalemwa, Nansana Wamala Katoke Road, Nansana Nabweru, Lubugumu Busaabala, Bweya Namulonge, Kitolo Kiwafu, Mpigi Muduuma, Ndejje Lubuule n'endala nnyingi. Projekiti eno yakumala emyaka 5. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.